bayamba nga bo mitono. Abakulembeze baduse bunambira abasinga obungi beeye mu kitundu kino okujogeza kulabika nti bateeka tufunye manpower mulani twongerako okuzikulayo emirambo kikyakola amakulu kubanga ode bavudde mu bulamu bwensi. Muganda wange okuzikulayo emirambo egyo kikola amakulu. Olusozi olwo emmotoka ebbiri zino zikyatakula lusozi tezinnabana kutuuka wansi. So nkubira gavumenti omulanga etwongere manpower, etwongere emmotoka. Buddo nali nkooye amawulire ngafuna bufunyi okuyita ku radio nga bagamba nti kasasira n'ekitwala ng'ekintu ekyokukola ki ekyokusaaga mu bwongo bwange tekisobola kujja kuba bw'otunula we yavudde okubumbulukuka olaba nga ye kennyini yali yasiba olusozi olulwe ku lulwe nga kasasiro nga si kyangu kyakuteeka mu birowoozo nti asobola okukola ki newankubadde nga wabaddengawo bukurakisa obutonotono nga tukitwala bwe tutyo era mangu ennyo ogenda okutuuka nga embeera bwetu bweri. Tubabuuzizaako mikwano gyaffe amwebale nnyo nyini mwebalire ddala Amakula TV ne mu TV kusinzira okugezaako kulabika ng'oba oli awo tukwasaganya ensonga Buzzsport Trend gwe mukulu kwe tusinzira okuweereza ne Grona MC Grona Media nga we muli mukulaba mu kaseera kano kennyini Grona MC muganda wange kifo tulimu okiraba Brad ekiri wano kimanyi nti omuntu akunyumiza nti wansi awo waliwo amayumba notakikkiriza sinza otwala ebirowoozo byange yenge ettaka lino gye lyakkakkanyemu ne wano bwennyimiridde gwe atulaba baŋŋambye tewabadde bwe bati nga bwe bali mu kaseera we twatuukiddewo naye actually buli kyolaba tekiri nga bwe kyabadde buli kyolaba kiringa oyinza ogamba nti bwe kibadde nti bwe kiri naye nga si bwe kyabadde. Okimanyi kino kiri wala ku muntu akiraba obulabi okukirabira ewala okukikkiriza nti kyalaba ewaka bwe kitibwe kigenda mu maaso. Nze kyensanze wano oba kyendaba wano kizibu kyakukkiriza actually kyenyinza okugamba it's very impossible tosobola kukkiriza oli nagamba nti toilet eri ogiraba nga bweyimiridde nagamba nti yavudde eno nedda wali okwetoola okutambulako tosobola kukikkiriza olaba embeera nga bwefaanana ettaka lino nga bw'oliraba lino. This was a very big hip eyabadde waggulu ng'ekoma eri neslantinga nefedinga paka yatuse neziika abantu wano wonna awonna emotoka bagezaako mayumba gali wansi ya rabbi gali wansi agonna mayumba ge banoonya. Kino kibadde boogerako eky'abantu okuzimba mu ntobazi zino nazo ntobazi. I think they are wetlands kubanga eri waliyo olusozi nono tuluyite lusozi olwa Kasasiro kuba ne luno naye Kasasiro naye akyasobola okukola ki okuddamu n'abumbulukuka. Yes, naye Kasasiro kale kyetulaba wano kizibu nnyo omuntu okugamba nti awo baddewo kalina n'okikkiriza nti ebaddewo ekyamazima waliwo amayumba agabadde embeera nga bwefaanana namungi w'omuntu buli dakiika agezaako kwongera kulabika nti akuŋŋaana agezaako okulaba embeera nga bwefaanagana kati ninyo tugenda gezaako okukulambuza tuli ku sayidi etakosebwa nnyo etayisibwa bubi nnyo kitegeeza bagambe waliwo kalina eyabadde wali ate kiri kirala nnyo kiri wano ngenda gezaako okukulambuza kati ninyo nga bwe tuyitaayitamuko tulabe embeera nga bweri n'abamu babiri tunasobodde okugezaako kulabika nti tufuna okwogerako nabo abanasobola okugezaako kulabika nti oyo batunyonyola embeera nga bwe yabadde nakyo kituufu ekyateekeze place bino tubyogera nti tulina ne ababaddewo ku ground of course abalabye embeera nga bwe yabaddewo abasosewo wano bulaba kimu kyakamala okutuukawo n'embeera nga bwe yabadde mu kutandikira ddala. Omukulu mukama wange gyebaleko sebo tuli wano mu kiteezi namungi w'omuntu bagambye atokomose n'afa. Bw'otuuka wano weewuunya tosobola kukikkiriza era bw'oba tozzenko wano bakunyumiza bunyumiza naye bw'otunuulira ekiriwo kati saawa zino abantu abali eyewaka tubyogerako ne balaba nga biri wala webale nnyo kubanga ti bino ebintu ffe nga Bannayuganda na Africa bino ebintu badde tubirabira mu Bayindi mu North America nti omuliro gwakutte mwezi ensi eyo za Latin America wala nnyo naye kati nga babituuse mu Uganda omuntu oyinza ogiyita firimu naye nga kituufu ge mazima amatuufu abantu bali awo wansi awo nga boolaba omuddo ogwo bali wansi ge mazima.
Mukama wange gwani nampita muhumuza gwe gwo mukwadde bawanga lya bitundu bino yes sebo Kasasiro nti yalagako bubonero nti agenda kubumbulukuka oba zandibaddenga obubonero obulaga abantu nti baveewo bunnambiro bwakyagudde obu embeera eno bazigiyita mu luzungu oba catastrophe ekintu ekijja nga kwegamba nga tosobola na kukisuubira ebigwe tebirazze kati ekintu ekyo bwe kijja kizibu nnyo mpozi nga oyinanga pastor asobola okugamba nti ya preachingako olumu nti olwo olusozi lugenda kukola ki naye nga si kyekyo kyo kyaze kyaguddewo bugwe mubufunze kyembuuza nze okumanya wano waliwo amayumba wansi webale nnyo amayitirivu Kasasiro ono olaba essubi eririko oyinza okugamba nti webitibwe bibadde Kasasiro avuddewo okujja eno okubika amayumba kati olusozi omuntu atalaba kigenda mu maaso mbadde nsaba kati nnyo atugoberera mbadde nsaba okulaga akafaananyi kano kenjogerako wano wammanga ekifo ekyogerwako kye kino this place ekifo kino tekyalibwa tekyabadde nti mukama wange jangu wantu kyanyumyamuko ekifo kino tekyabadde nti kyabadde bwe kiti nga bwe kiri wano bangambi this yabadde settlement wabaddewo abantu abadde bawangalira wano era be bamu ku bba abaziikiddwa yanga ne bulabaawo ennyumba eri awo eyo ennyumba awo wenyini awo awali kirina awo ennyumba eri wansi awo kati n'amalala gagoberedde nga boolaba Kasasiro nga bwatambula mpaka eri kati nga boolaba ogwo omuddo gwonna mayumba era bw'otunula ero olabayo ekisaawe abaana abo babadde bazanyira ki omupiira kati bw'olaba tooyo eri ate ebadde wano eno ebadde wano toyo eri gye nnengere wali katanka wali ebadde wano kumpi kati kino ekintu kino kyakesi ekibadde waggulu eri waggulu ku lusozi ekineeno so kwegamba ekiri awo wonna awo woolabaawo nga boolaba omuddo wonna mayumba nga boolaba Kasasirawo mayumba kwegamba kyaze bwekiti nekituuzaako omutwe gwakyo okitegedde kusinzira kuva wansi mu basement kati nekituuzaako omutwe kati wano wabaddewo ki wano amazzi we gazze kati wano wenda mayumba wenda bw'otobazirwa amazzi mayumba toyi kugambe baddeawo kati bino byavudde waggulu ate mayumba nga boolaba amayumba bazimba opposite wali kkubo wakati awo ekkubo kweyongerayo eri so eyo embeera eyo eri wano bw'oba totuuseewo kizibu nnyo okutegeera nti mu butuufu wano waliwo n'ennyumba era ne bw'obozze kizibu nnyo ate okutegeerera ddala naye kati abawangalidde muno tumanye ekiriwo era saala nnyingi kyetaaga abantu bano kubasabira bagezaako okusima baloketinga batya nti wano wetuyita waliwo ennyumba kati betting balina okulaba nti ettaka lino balijjawo kyebasanga wansi obatandika kunoonyeza abantu so kyebagezaako okukola webale nnyo kati wano wetuyimiridde wetuli kati ssaawa zino mu kaseera kano wo basimyewo dda oba wabadde bwewatinga wano wabadde bwewatinga wewali era olaba tewaliwo obuzibu bwonna kati nga bwolaba kubanga oli wabaddeko akatwala amazzi amayumba we gatandikira kati akatwala amazzi kabadde nemabega amazzi we gayitawo awo wali wabadde ekkubo eri crossing era nekkubo oliraba eri eryambuka n'emmoloka zibadde ziyitawo so embeera ebaddewo kale akankomewo ne wa kamera wange tusobole okugezaako okulabika nti tuwayawayamuko embeera ndowooza bwetyo bwefaanagana ngezezaako okulabika nti ate nkulambulira embeera nga bweri so mukama wange mbadde nsaba oleme genda wala ngenda kuddira kansooke mmaliriza omukulu ono oba oli awo ye wa KCCA be bayiwawo ne Kasasiro nsonyiba taata ssebo w'ekitiibwa tuli ku Makula TV ne Moon TV tuli live nsanyusa okulabako taata nange nsanyusa okulabako ssebo wadde ng'embeera tesanyusa eriwo amannya go ssebo mannya gange z'omusamaliya omulungi Bukenya Jude kola n'ekitongole ekya KCCA nange nazze okudduukirira embeera eriwo n'okulaba embeera eriwo mu ggwanga nsonga eno mukama wange nkulabe mu uniform eno eya KCCA nemba mugumu enteekateeka eno eyakiteeza okubumbulukukira abantu mubadde mwayimiriza dde okuyiwayo Kasasiro oba mubadde mukyagenda mu maaso n'okuyiwayo Kasasiro mukama wange sinze mwogezi omutuufu ow'ekitongole bw'anaaba azze ajja kyogerako ekyo naye nga kino kifo kya Kasasiro
kiri gazetted kya kasasiro era kibadde kikyayiibwa mu kasasiro naye nga KCCA yagula ettaka era ya planninga okufuna ebifo ebirala ebyokuyiwa mu kasasiro kubanga wano nga bolaba kasasiro mungi already abadde yafuuka mungi era ebifo ebirala byafunibwa ba planning okutandika okuteeka mu kasasiro naye lwakuba embeera yo teyeebereka embeera ng'eno teyeebereka wabula jasi tusabire bannaffe abafunye obuzibu ababulidde mu mayumba omunga bolaba ekintu ekyo nga bwe kiri awo wonna wabaddewo mayumba awo ekifo kino bifo nga kinafaanana bwe kiti sigirako omuntu akafaananyi nga bwe kibadde mu bulamu bwakyo obwa bulijjo kuba kati yakiraba kirabye kati omuntu atatuukangako wano sigireko ekifaananyi nga kitezi bwabadde kati muganda wange nga bwolaba bw'otunula wali kuyinza okulaba ogwo omuddo nolowooza nti oba bwekibadde bwekityo bwekibadde naye lwakiraba ogwo omuddo n'olusozi olwo lolaba lwayiseewo buyisaawo olusozi olwo lubadde eno kasasiro abadde eno kati ekyo kibangirizi kyonna kyolaba kibaddeko mayumba kati olusozi olwo lwonna lolaba kibaddeko mayumba kati emmotoka eyo giraba nga bwekola kyeri mu kukola ekyo kyeri mu kuzikula ekyo okusika ettaka eryo nkakasa nti awo kukyali kuwadawadako kubanga olusozi olwo tukyali mu kuwadawadako kubanga olaba olwo olusozi kati ogiraba nti lwesika luli waggulu kati ate amayumba gakulaga nti gabadde wansi yes wabaddewo amayumba awo nga bolaba tanaba kutuuka ku mayumba tanaba kutuuka kati awo akyakendeeza bukendeeza ku lusozi twetagenda kumeka okubaako we batuuse mutuufu ne mmoloka eziriwo sinziira ku mmoloka eziriwo wano tukyetaagawo wiiki nga 2 okubaako so gwe munnayuganda ali eyo just kyenkusaba akwata sapule abantu bakyali wansi akwata omusaalo ofukamira wansi osabire bannayuganda abali mu kintu kino kambuzeemu mukulabaako ne mukumanya gwe abadde wano eno wano waliwo abantu nga bameka olowooza abakyali wansi eyo mukumanya kwange osuubira abantu nga bameka bali wansi awo mukumanya kwange nga bwe nkugambye nti nze nange sikolera eno nazize kudduukirira naye okusinziira ku batuuze oba babadde bakolera wano bwe bakugamba nti awo wabaddewo ennyumba ezisoba mu 50 awo akabangirizaako okuvaawo okugenda bwoti wabaddewo amayumba nga wabaddewo 50 abakugamba saawa eno nti wabaddewo ne kalina wali naye nga saawa eno togirabako so okukikkiriza gwe munnayuganda ali eyo nga teweetuukidde wano kizibu okukkiriza omuntu kyakugamba oba kyowulira kiva mu nze naye bw'oba otuuse wano osobola okulaba embeera eriwo n'oyongera okusabira abantu bannaffe abali mu mbeera eyo tweyanzeke kale mikwano gyaffe abatugoberera embeera bweti bwefaanagana tukyali wano mu kiteezi bwe bayibwa kasasiro mukama wange nadde nkyayogerako naawe njagala kati nituddeyoko emabega mu byafaayo ne gye nvuddewo ekifo kino oba olinako kumanya akatintini gwongambye oli waawo wano kumpi batandika ddi okuyiwa kino ekifo okukiyiwa mu kasasiro noza myaka z'amaanyi banga ddene kintu kino kasasiro eno waliwo ekinnya ate mpulira kubanga saasangako kinnya mpulira waliwo ekinnya bifo nga tebatandika kuyiwawo kasasiro ne batandika kuyiwa kasasiro mu kinnya nga sinaba kujja sayidi eno kati era nagenda otuuka nga pik etandise okugenda waggulu era ne batunyumiza kyali ekinnya kitegeeza eno hip gye tulabe yabuutikidde abantu mu kaseera kano mu kusooka kyali kinnya yesebo kyali kinnya kati ne bapikako ekinnya ne bapikako ekijjula naye batuukanga ku levo ne bayiwako ettaka ne baleeta kano
akanyiga ne banyiga kasasiro nanyiga katide ne baddamu bupya ne bongerako mpaka bwe yatuukirawo ewaggulu eyo ate nga kyali kizibu nnyo okukirowoozaako nti ekintu ekyatandika akasozi ako bipapula n'akasasiro tegwali omusingi nti gwa ttaka okitegedde yes kyali tekisobola kuyimirira bbanga ddene olaba ensozi zennyini zibwatuka ensozi zennyini ez'ettaka ez'amayinja zibwatuka ate ebipapula obupapula so sure deal era kino kize nga tulaba naye era ne mu maaso kyandituukiridde nekitalo nnyo lwakuba nti kize ne kitukosa ng'abantu naye mu maaso awo myaka mirala kyandikoze bwe kityo kubanga tekirina basement yonna kirali kiyimiriddeko kinya bipapula nakasasiro oyo gwolaba oyo kitegeeza omuntu ali mu kulaba gino hipu gyalabye ennene yabumbulukuse mu kaseera kano kyali kinya bali bayiwongayo kasasiro nga bayiwa mu kinya abontegeera paka bwe yawera n'accumulatinga ate n'ebiseera ebyo kasasiro yali nga abantu tebamufaako nnyo kumukunganya mu Kampala kyobola abakampala yali nkyafu kati bwe baatandika okuleeta zino companies ezikunganya kasasiro kyaleetera kyateekako ebeetu okulaba nti kasasiro kati ajja mu bungi mu bwangu obw'ekitalo kati n'awerawera mangu naye singa yali ng'eddako nga akasasiro ajja nga buli mwezi tekyandikoze bino naye obuzito obungi ate nga buli ku kintu ekinafu wansi kyekireetedde luno olusozi okukola bwe bityo eruption eyo katika gavumenti gyevudde nayogeza kulabika nti ebayambako abantu abakosebwa mu mbeera eno gavumenti Nabbanja tumuddeko nti abadde mu kitundu kino naye nze sinaba kumulabako naye kyemmanyi ayinza okuba nga waali era gavumenti nawulidde president yawadde directives nti abafiiriddwa bagenda bawa miliyoni 5 then abakosebwa emiliyoni ya sente katusuubire nti kigenda tuukirira kubanga president bw'aba ayogedde kyemmanyi tewali kigaana nekirala nga nze ng'omuntu nandirowoozezaako ti bano abantu abafiiriddwa abafudde wano balina b'enganda zaabwe abasinga oyinza osanga mama yeyafudde taata n'asigala gavumenti teekeko embeera ebafunde we bagenda okuwangaalira kubanga kintu kino kyantiisa mu mutima kyanaku nnyo tekisobola kuva mu mitima gy'abantu ono kibwetere tu abantu abafiire Kannungu ono tu yennyini ono kibwetere tu yennyini lwakuba nti Katonda yakikoze mu mbeera emu oba endala lwakuba nti oli omuntu yakikola naye kino kyo kibwetere tu. This is like I can say it is like a genocide type of thing. So abantu bafudde bangi bambi tubasabire emyoyo yaabwe Katonda giwumuze mirembe. Olowooza singa government President Museveni directive gye yawadde ey'okuliyirira abantu bano okuba miliyoni 5 singa kituukira ne bazibawa will it be enough okunyiga ebiwundu byabwe n'emitima gyabwe okuginyiga? Akasente ako ebiseera ebisinga sinti nti kisobola kujjako ennaku abaana bo bafudde naye kati walonga omuntu eyasimbudde mu nnyumba n'3,000 za transport n'alinya taxi ng'agenda wa mu kibuga ayina esaati emu ayina empale emu agenze kuyiiya kwegamba ye ng'ali awo obulamu bwe bukomyawo famire neweddewo oluusi oyinza omusanga abadde n'akasente mu nnyumba nga tayina watandikira kati akasente ako bekamuweebwa asobola okupangisako akayumba naye tetenganya kuba kati saawa zino kyolaba wano tewaliwo solution tewaliwo na byakusaba Katonda nti maybe emiracle ebeere performed nsanga omuntu wange ng'awonye wano tewaliwo miracle nti is going to be performed nti maybe kambere patient bwe banatuukira ku nyumba yange abaana bange nja basanga eyo probability eyo tekoze eki teriwo. It is just a matter of mercy to say God bless my family, God bless my parents, God bless my relatives, God bless whoever. Mulimu abantu babadde obanya bakubadde okumpi mikwano gyogwe nga guga nti guuni mukwano gwange yafidde mu kifo kino. Obvious. That one is obvious. I can't tell as per now. Kubanga sobola kugamba kubanga sina babalawa. So nange ndiko probability. Chovola mukwano gwakubuzeeko tomanyi oba amasimu tegaliiko nagwe nkubiddeko tegaliiko era nakajja wano kati mirundi guno gwakuna naye buli lwenzija mba n'essuubi
nti oba munnange nyinza okusanga nti bamugyeyo katenga mulamu naye buli bwenzija nensanga kye naaleseewo mu ssaawa 2 ate kyekikyaliwo ntandika kugwamu amaanyi weewaawo tewabadde ba Luganda bange naye bannayuganda bannaffe ba sister and brothers so ku side eno bakazulako abantu bameka ku side eno wano tebanaba yadde tebanaba jukira eno ringa enkofiira y'akasozi eyakoze eki eyagudde kati volume ennyingi eri side eno kyobola waliwo n'omuddo ogwabadde waggulu so paati yonna ennene yonna eri awo kati side zeeri bale bafunye ettaka erya wakati okubumbuluka kuno okwa wakati kuno si lino lyavudde direct waggulu jukira kyagudde bali bano bafunye lyerina ettaka eryamakatikati oyogera bwotyo meaning tebalina we batuuse tebalina we batuuse era nze ng'omuntu singa mbadde president kukyendaba Fred bw'abagamba nti abasinga bali wano bro yadde kwota tebalina we batuuse okusinziira ku kyendaba wali ate kikyabulayo kubanga nono wennyini onalina kyayisaawo mukulu wadde oyisaawo kimuzeeyi nze kyempisaawo nkuba omulanga nkubira gavumenti omulanga nkubira gavumenti omulanga mama waffe Nabbanja baddeko wano ekintu akirabye kino ekiriwo naye kyembadde nsaba owekitiibwa pulezidenti ne gavumenti yaffe okutwaliza awamu embeera eno eriwo twongerewo mani power emmotoka zino 2 zolaba wano ku sayidi eno tezimala kusinziira ku lusozi olwo lolaba tezimala ekyamazima bwe tuba nga omuntu ali wano nga alinze okulaba ku muntu we oba okulaba nga basenda Kayumba batuuke Kayumba naye nga saawa eno tonalabako wadde ettofaali kitegeeza ze fuuti nga 10 okutuuka wansi okitegeera fuuti nga 10 ekitone nnyo okutuuka wansi so nga wakyaliwo emmotoka zino 2 ku wingi eno